Amawulire agava mu State House gatulaga nti omukulu Museveni Habura Yoseri alagidde poliisi ekwate mukoddomi we Lwabogo abadde agezaako okulemesa Muhoozi Kainerugaba okuba nga yeSID nga we Museveni yamuwa ebitiibwa byonna bw'ono omukoddomi naye ekifo akyagala. Kakati kino kireesewo obutakkanya mu State House era Mwami Habura n'alagira omukulu Lwabogo akwatibwe. Bw'ono era abadde abba ssente Mwami Habura zaawa muwala we nga tebakyakulaakulana wabula okuggyako okudda obuzzi emabega. Baganda bange, mikwano gyange ge mawulire ge tufuna naye nga twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti kano kayinza okuba kazannya akapange Museveni kali mu kupanga. Manyi Museveni mugezi nnyo, walaba ekiriwo nga aleetawo ekijja abantu ku mulamwa. Kale ayinza okulaba ng'abantu baddemu hype ye Kenya ng'abantu badde bagamba banaye naffe Uganda tusobola okuyimukamu, tusobola okweyimukiramu, tusobola okubaako ekinjabo kye tukola. Munnange kati aleesewo kabadi kakwata mukoddomi we. Which is okay, naye ffe baganda bange kyenyiza obbagamba nti tetubiwa nnyo attention kubanga tumanyi bulungi nti ono yekaleeta era yekajjawo. Ayinza oleeta akabadi ke ate era n'akejjirawo, so tetumuwa nnyo attention yaffe. Tumulage nti tumuzize, tumulage nti tumuzise bannayuganda. Njagala era twebeereremu tuzireko gaboozi gano agaleetebwa. Naye nga baganda bange, mikwano gyange geego ge njagadde obbawa nga gava mu State House Entebbe era nga twongera obbategeeza n'obbajjukiza nti Uganda eyawamu, Uganda etambula era tukwatagande wamu tereza ebyasoba. Mmwe nnyini abambala uniform mwe mukuumidde abo aboonoonye ensi yaffe gifuula ekitagasa mu buyinza okumala emyaka 40 immwe. Era njagala obubaka bwange buno bubatuukeko baganda bange ne bannyinaze abambala uniform. Uganda nsi yammwe, wallahi simanyi lwaki bwe mwambala uniform mwerabanga ab'ensi endala ne mutandika okulaba Uganda ng'etakyabakwatako. Kyewuunyisa omuntu okuba ng'oli omu ali mu magye naye ng'olina bafamily members abasoba 30 nga gw'oli mu magye naye n'oyonoona Uganda nga tofuddeeyo ku bantu bana 30 future yaabwe egenda faanana etya enkya. Wallahi nze simanyi oba mmere gye babateeramu biki ebibajjako ne bakyusa obwongo ne mubeera nga mmwe temukyerowoleza nga mu nsi mutegeera ekintu eki. Kukuba, kuwamba, kutta, kusiba, kutulugunya, just nga kyemutegeera kyokka. Baganda baffe, ensi Uganda yammwe, wallahi yammwe. Nze simanyi lwaki mwagihanding over ne mugiwaayo eri abantu abalondemu nga mmwe bwe mulabanga be bannannyini nsi nga bateekeddwa okwogera, be bateekeddwa okubaako bye bakola, be bateekeddwa okulagira, be bateekeddwa okuteesa, nga mmwe bwekityo mukiraba nti ensi mwagikwatamu mwennyini ne mugiwaayo eri abantu abalondemu. Mwatukola bubi nnyo. Wallahi natunuulidde amagye ge Kenya, natunuulidde abaami n'abakyala abambala uniform z'amagye mu ggwanga ly'e Kenya, enneeyisa yaabwe ne professionalism gye baayolesezza mu kwekalakasa kw'abannansi. Ne mmanya nti mu Uganda tetulina magye, tulina batemu. Wallahi era omusajja munaku ne bwaboogerako naga nti amagye gange ebyaddala Uganda tetulina magye, tulina batemu. Olw'ensonga ebyaddala mu mutuwamba kubanga abawamba bannaffe baba bambadde byambalo by'omwambala era nga bakutte mundu ze mukwata. Mu mututta abatutta baba bambadde nga bwe mwambadde era nga bakutte ne mundu nga bwe muzikutte. Mwe mubuzawo bannaffe ne tunoonya bye batukokuula ku nsi nga tebakyaliko. Mwe mwennyini abambala uniform nekwata ne mundu. Oba okitegeera. N'olwekyo ekizibu kyetulina mu ggwanga lyaffe ekikyatusibye mu mbeera gye tulimu, mwe musookerwako, mwe kizibu ekisookerwako. Era nsaba abalaba video yange eno olina muganda wo nga mujaasi oba nga mu poliisi mutuuseeko obubaka buno mugambe nti muganda wange
enensi yo okwo yambala uniform n'okwata emmundu ne bikulowesa nga ali mu nsi endala oba nga ali naye ensi endala etali Uganda ene Uganda mwoli olwali ngo yambadde uniform ye Uganda gyogenda okweramu ekyango ogyemu uniform ene Uganda omuli mutabani atali wa maje atali mu polisi mwawangalira mujjukize bannaye mubajjukize Uganda yensi yammwe amaje sinsi mumubeera amaje mulabanga nga UPDF eggwanga ndi mumuli mu ggwanga ddala Uganda tekyabakwatako ne mubanga bebaayita obulesi ku kicuba mu Uganda ndi mumulimu nga bacuba kwonona bye mwononye kutta be musse mutambule muddeyo ewammwe ninga ate bojja mu uniform odda katwe bojja mu uniform odda kutambala banne mubajjukize baganda bafaabo Uganda yammwe wallahi bwemmanga mmwe mulika amaanyi agasibidde abo abononye ensi yaffe mu buyinza ne mubanga agamanyi temusobola gakozesa kutaasa nsi yammwe abaana bammwe banyina mmwe baganda bammwe mwe bagenda okuwangalira then temulina mugaso era nze nalabye abasirikale b'e Kenya neneebuuza abayita abasirikale b'e Uganda mu bakuuma ddembe baliko kikyamu ki teriyo muntu akola nsobi nnene nga muntu addira abasirikale b'e Uganda agamba abakuuma ddembe abo batabanguzi ba mirembe si bakuuma ddembe njagala mulabe wetubeera nga tebaliiwo tuba mu mirembe wetubeera nga weebali musuubira ebintu bibiri oba bisatu kufa kuyiwa musaayi kusirwa kasita batuuka mu kitundu we batabadde oluwo tuuka batatukira mu kucyankalanya oba kitegeera abasirikale betulina Uganda si bakuumi ba ggwanga nga mu constitution begamba tebalina kukuuma Uganda n'ebyabwe ne bannansi n'ebyabwe nedda bano bakuumi ba muntu ne famire ye ne mikwano gye walabye abasirikale b'e Kenya nti bo baliwo okukuuma nsi yaabwe Kenya ne constitution yaabwe ebbanga bannansi lye bamaze nga bye bakola biri constitutional nga tebabalinaako obuzibu bwonna kubanga abantu bamanyi nti abantu bano kibali mu kukola kiri mu constitution ebawe eddembe erikola ekyo kati bakuba baaki nga bali mu kukola ekyo constitution kyebakkiriza okukola kati bala bansonga lwaki bakuba abantu nga tebala nsonga lwaki batta abantu okwo kwekalakasa singa twabadde Uganda wallahi singa twakafiirwa abantu abasoba mu 2,000 nze gambye 18 Novemba bakwata bukwasi Kyagulanyi eruuka twafiirwa abantu abakunukiriza 10 abakunukiriza 10 just mu nnaku ezi abantu abasuka mu 10 bali bamaze okufa nga mugamba mbako tulina maje mu Uganda tetulina maje tulina batemu tetulina maje ne walabye ekiyitibwa amaje nga gakola emirimu egikolebwa ab'amaje kukuuma bannansi obwedda bakutte emmundu zaabwe nga basirise bati ngendaba nga bannansi baleetera abasirikale amazzi banabe mu maaso tiyagasi gwe bakubyalema babalagala nendaba munnansi ng'aleese emmere gyali mu kulyako ng'agamba omusirikale tukyalinga ekkano lya wano lya namugamba lya nkimanyi muwedde okuva ku makya muli wano tebanaba baleetera mmere naye lya kwenda emmere tewali buzibu lya oba okitegeera nendaba munnansi ng'agamba omusirikale eyadde atambula nga ajja gyali namugamba please go back namugamba dde emabega tewali kyononye eno gye tuli mutuveeko naga nti mmwe mufuna omusaala gana amateeka ge baleeta ag'emisolo ganyigiriza ffe abakola abalina bizinensi mwe temulina bizinensi bino temusobola bitegeera kubanga muba basasula busazi musaala ffe tewali atusasula musaala ffe twenoonyeza emmere yaleero ffe twenoonyeza ekyokulya eno ensonga muzitulekereza ffe please go back nagaba omusirikale bwa ddayo emabega omusirikale nadda livansi natambula naviira omusajja abo bebayita abasirikale bebayita abajasi b'eggwanga bebayita amaje g'eggwanga naye waffe tetulina maje Uganda terina maje amaje agaliwo gaabo batufuga bo mu nsi bategeera ekintu eki mugende mutte ne batta mugende mukube ne bakuba mukube tiyagasi ne bakuba batta ne bamanyi n'okutta nga tebana balagira nti mutte olukwata ku mundu basumula busumuzi fire bamba bantu kubatta tetulina maje
nzikina ekisokera ddala bingi nayizeemu naye kinasinza okufunulira ennyo ye discipline y'amagye g'e Kenya engeri gye geyisaamu ne bannansi nga bali mu kwekalakaasa n'ekikomparinga n'ekiri ewaffe ngewaffe tetulina amagye tulina batemu. Enneeyisa yaabwe ne professionalism gye baayolesezza mu kwekalakasa kw'abannansi ne mmanya nti mu Uganda tetulina amagye tulina batemu wallahi. Era omusajja lunaku ne bwaboogerako naga nti amagye gange ebyaddala Uganda tetulina magye tulina batemu. Olw'ensonga ebyaddala mutuwamba kubanga abawamba bannaffe baba bambadde byambalo by'omwambala era nga bakutte mundu ze mukwata. Mututta abatutta baba bambadde nga bw'omwambadde era nga bakutte ne mundu nga muzikutte. Mubuuzawo bannaffe ne tunoonya batuka okula ku nsi nga tebakyaliko. Mwennyini abambala uniform n'okwata ne mundu. Oba okitegeera. N'olwekyo ekizibu kye tulina mu ggwanga lyaffe ekikyatusibye mu mbeera gye tulimu musookerwako mukizibu ekisookerwako. Era nsaba abalaba video yange eno wena muganda wo nga mujaasi oba nga mupoliisi mutuuseeko obubaka buno mugambe nti muganda wange eno ensi yo oyambala uniform n'okwata emmundu ne bikulowesa nga ali mu nsi endala oba nga alinayo ensi endala etali Uganda. Eno ye Uganda mwoli olwaliro ng'oyambadde uniform ye Uganda gy'ogenda okubeeramu enkya ng'oggyemu uniform. Eno ye Uganda omuli mutabani atali wa magye atali mu poliisi mwawangaalira mujjukize bannaye mubajjukize Uganda y'ensi yammwe amagye si nsi mwe mubeera mu magye mulaba nga UPDF eggwanga nti mwe muli mu ggwanga ddala Uganda tekyabakwatako ne mubanga be baayita obulesi ku kicuba mu Uganda nti mwe mulimu nga bacuba kwonoona bye mwonoonye kutta be musse mutambule muddeyo ewammwe naye ng'ate bw'ojja mu uniform odda katwe bw'ojja mu uniform odda butambala. Bannaye mubajjukize baganda baffe abo Uganda yammwe wallahi bwe mubanga mmwe muliko amaanyi agasiridde abo aboonoonye ensi yaffe mu buyinza ne mubanga agamanyi temusobola gakozesa kutaasa nsi yammwe abaana bammwe bannyinammwe baganda bammwe mwe bagenda okuwangaalira then temulina mugaso. Era nze nalabye abasirikale b'e Kenya ne neebuuza abayita abasirikale b'e Uganda mu bakuumaddembe baliko kikyamu ki? Teriyo muntu akola nsobi nnene nga muntu addira abasirikale b'e Uganda agamba abakuumaddembe abo batabanguzi ba mirembe si bakuumaddembe. Sijagala mulabe wetubeera nga tebaliiwo tuba mu mirembe wetubeera nga weebali musuubira ebintu bibiri oba bisatu kufa kuyiwa musaayi kusirwa kasita batuuka mu kitundu we batabadde olwo otuuka batabatukira mu kucyankalanya. Oba kitegeera abasirikale be tulina Uganda si bakuumi ba ggwanga nga mu constitution begamba tebalina kukuuma Uganda n'ebyabwe ne bannansi n'ebyabwe nedda bano bakuumi ba muntu ne famire ye ne mikwano gye. Walabye abasirikale b'e Kenya nti bo baliwo okukuuma nsi yaabwe Kenya ne constitution yaabwe. Ebbanga bannansi lye bamaze nga bye bakola biri constitutional nga tebabalinaako obuzibu bwonna kubanga abantu bamanyi nti abantu bano kibali mu kukola kiri mu constitution ebawe eddembe erikola ekyo. Kati bakuba baaki nga bali mu kukola ekyo constitution kyebakkiriza okukola. Kati balaba nsonga lwaki bakuba abantu nga tebalaba nsonga lwaki batta abantu. Okwo kwekalakasa singa kwabadde Uganda wallahi singa twakafiirwa abantu abasoba mu 2,000 nze gambye 18 November bakwata bukwasi Kyagulanyi eruuka twafiirwa abantu abakunukiriza 10 abakunukiriza 10 just mu nnaku ezi abantu abasukka mu 10 bali bamaze okufa nga mugamba mbwago tulina magye mu Uganda tetulina magye tulina batemu tetulina magye. Ne walabye ekiyitibwa amagye nga gakola emirimu egikolebwa ab'amagye kukuuma bannansi obwedda bakutte emmundu zaabwe nga basirise bati
Nendaba nga bannansi baleetera abasirikale amazzi banabe mu maaso tiyagasi gwe bakubyalemu babalagala. Nendaba munnansi ng'aleese emmere gyali mu kulyako ng'agamba omusirikale tukyalinga ekkano lya wano lya. N'amugamba lya nkimanyi muwedde okuva ku makya muli wano tibanaba baleetera mmere naye lya kwene emmere tewali buzibu lya. Oba okitegeera. Nendaba munnansi ng'agamba omusirikale eyadde atambula nga ajja gy'ali n'amugamba please go back. N'amugamba dde emabega tewali kyonoonye eno gye tuli mutuveeko. Naga nti mmwe mufuna omusaala. Gano amateeka ge baleeta ag'emisolo ganyigiriza ffe abakola abalina bizinensi. Mwe temulina bizinensi bino temusobola bitegeera kubanga muba basasula busazi musaala. Ffe tewali atusasula musaala. Ffe twenoonyeza emmere ya leero. Ffe twenoonyeza ekyokulya. Eno ensonga muzitulekereza ffe. Please go back. N'agamba omusirikale nga ddayo emabega. Omusirikale n'adda livansi n'atambula n'aviira omusajja. Abo be bayita abasirikale. Abo be bayita abajaasi b'eggwanga. Be bayita amagye g'eggwanga. Naye waffe tetulina magye. Uganda terina magye. Amagye agaliwo gaabo batufuga. Bo mu nsi bategeera ekintu eki mugende mutte ne batta. Mugende mukube ne bakuba. Mubeti ya gasi ne bakuba. Batta ne bamanyi n'okutta nga tebana balagira nti mutte. Bo olukwata ku mundu basumula busumuzi fire. Bamba nti kubatta. Tetulina magye. Nzikina ekisookera ddala bingi nayizeemu naye kinasinza okutunuulira ennyo ye disipulini y'amagye g'e Kenya engeri gye geyisaamu ne bannansi nga bali mu kwekalakaasa n'ekikompeyalinga n'ekiri ewaffe ng'ewaffe tetulina magye tulina batemu. Tweyanziza nnyo webale gatta ddoboozi okulya bannayuganda webale kulwanirira ggwanga tuli basiimu nnyo era tusaba Katonda atukuume atukwatirire tulabe nga tutereeza byonna ebisobye.